Omugena kiro nga n'omugenzi nyini siri wa famire ye ninga omugenzi alina byandabikira alina byandowooza bisagenda kwogera ku kamera. Omuzimu gwa Kalangwa nga gukula si muzimu yajjanga mu kirooto kuba ekirooto guba muzimu kuba n'omuntu omulamu asobola omulooto ninga omugenzi alina byandowooza bisagenda kwogera mu kamera nga bibi birungi bikutaasa era famire ye yeetereeze saawa yonna yandigwamu ekibambulira kigambo Kayunga singa kisoboka nakidiriitize ne mu bwongo bwange. Olina ekyogerako obwogezi kiki kinkuba enkiko y'amaanyi tokyagala dduuliza. Mwafuna babiri ebintu oba mwali babiri mu kuyamba wafunako ko ku chance ewuliza ku munno gwe mwali naye gyali ebikutuukako bimutuukako ye mwana we Kayunga. Tujjukire mu nsi muno abantu bibanjawulo omuntu ogwange gwezikuba gwali mukalu ng'ogugwe si mukalu. Omuntu omukalu kiki otegeeza nga tebuli magezi? Omuntu omukalu kiringa okugambe omuntu oba ekigambo kibaita okuganga okiwulira okweganga oba yali buli kaseera ng'ogiteekamu ssente ng'eddamu efa yateredde ne mu kugenda nagitika ku mmotoka ya Bintu saagivuga. Bwe watuuseeyo ne bagikanika? Baagikanise. Ovuga kyere nakati era yiri wali eri. Nsaba omuntu yenna alina lipooti oba alina okwemulugunya kw'essole ze twakola osobola okuba ku simu eziri ku screen nyongera okulambulira nafunye ensonga yange oba nafunye obuzibu. Someone called me oba yankubidde ng'agezaako okutiisatiisa ku bino ebikolebwa ku interview. Nabagamba nze siina muntu gwe ndeeta nga nguliridde. Abantu betukyaza ku focus batuwa ebyo ebibatuukako oba bye balowooza ffe ne tubiteeka ku mukutu. So sirina kulinnyirira ddembe lya muntu, sirina na kintu kyonna kye nkola nga kiri against oba ndi musasule nedda. Kivulaba oli wankubira essimu ng'alina ensonga ye nze njanja ne ngirambika ku mikutu gino. So n'olunaku olwaleero mbakanyeeko ne Dennis oba oliawo omuvuzi wa booda eyavuga omugenzi kati Moses Kalisa Kalangwa era nga tugenda kuwayamuko obulamu buli butya okuva liyo twakoma mufunira ku simu teyasobola kujja n'olunaku olwaleero nfunye omukisa nti waali era agenda kuba akubuuzaako oluvannyuma tumbuuza ebibuuzo byaffe kuba okuva luli tetuddangamu kumulaba. Twakoma ali mu kuva Kayunga ye nga ali mu kusegulira kye yayita ekibambulira ekyamutuukako ng'ayagala kudda waabwe Kaliisizo alabe ng'ayiye obulamu bwe alabe engeri gye bumuyambako n'okugenda mu maaso ng'omuntu yenna okulaakulanya obulamu bwe. Sebo nkwaniriza nsaba obuze ku balabi wadde gwe tebakulabye leero. Mukama mulungi. Baganda baffe Abaisiraamu bagamba assalaamu aleikum bananyamba bagimmalirayo. Nze Dennis kansooke neebaze alabi ba focus. Omwami yaŋŋambye sigenda mwatuukiriza mannya niwe nakuba omulango ogutakungula. Omwami oyo yankwasizaako ku ka transport okusobola okudda ewaffe mu kyalo n'obutala tunda bintu byange ebiri Kayunga Beirayisi. Mwami oyo weyajje ngenda kusaba Allah amuddizeeyo kuba musajja Muisiraamu wa muno. Mwami oyo ala kalibu mitalo amayanja naye yajja mu inbox yange twogera ne muwe ennamba nansindira akakadde kamu mu emitwalo egyo ebiri gikole ku charge nsobola okufuna miliyoni ya Uganda tewamu. Ng'akugamba nti olwabiri interview gye twakola n'akugamba vaayo oba akuyambeko mu transport twaka transport kaako
genda otandika obulamu obwo. Yaganye ng'erinnya toli yaganye okwogera erinnya. Yaganye mwatukkiriza amannya. Naye ngenda kusaba Allah amubalire byonna byasinga okwagala. Kadde sinaffe ogenda twokyayo ku nkalu kubanga omukutu nagwo gulina ofuna kaddata. Omukutu kaddata. Twokyayokko. Inshallah nga nteredde. Nja kugokyaya. Okay, we twasemba luli twasemba okuba omulanga ogutakungula ng'ogamba embeera etabuse ova mu kitundu ky'owangaliramu ogende gye bakuzaala. Tutandikira awo, how far is it? Ekyalo nangwemebwa musajja yampa akasente kyamukisa mulungi nali ŋŋenda akasente ako nakakozesa naye mfisaamuko kwemuka yantwalako emitwalo 7. Okay, nensigazaamu emitwalo 3. Natuukako munnaye nensooka ntutenkanya obulamu wenze nakafamire kange ngenda okubeera. Era nja kusaba kampite wano nkusabe ofuneyo olunaku ojja onkyalireko ko waffe. Tujje mu kyalo. Ojja kujjako mu kyalo. Kwolwo nja kulabikako ne mu maaso ga kamera. Ojja kwewaayo abantu balabe bakulabeko then otulambuze n'ewaka projekiti biki byotunuulidde okutandika ekkola eyo wammwe? Nawo nagamba nali musajja mulimi n'okola nempangalira eri ngenda mu kyalo nimisa ssente. Nimiro zange obudde buno ze ndimu n'ekyewuunyisa mu byonna bwe natuuka mu kyalo kapiki kange kaatereera. Byonna bye nakulaajaniranga bwe nalaajaniranga yange yatereera. Ebintu byali bigulumba mu nnyumba yange ekiro sikyabiwulira. Okuleka katononyerezi piki eyali buli kaseera ng'ogiteekamu ssente ng'eddamu efa yateredde. Ne mu kugenda nagitika ku mmotoka ya Bintu saagivuga. Bwe watuuseeyo ne bagikanika? Baagikanise. Ovuga kyere nakati era yiri wali eri enjiddeko njibuza okuva mu kyalo mpaka Kampala. Terina buzibu yadde mbuyi mafuta. Kiki ekyali Kayunga? Simanyi. Era Kayunga nze nimfa simulabidde mu bulamu bwange. Oyogedde ku bintu ebikugulumba by'obadde ogamba ebigulumba mu Kayunga eyo ebintu byajjanga mu kiro nga bigulumba mu nnyumba. Owulira ebintu biddukira ku siiringi wana kutaka amataala tenakyolabayo. Olwo bugazikiza kati ng'ebintu biddamu bigulumba. Wangu tekuzannya kwawo nyina agamba okugulumba abantu bayinza kitegeera. N'owulira emmese ng'erigita waggulu ku mabaati bwe bwabanga naye ng'oteekako ettaala tenakyolabayo. Olugijja kubatawo eddakiika ntono nnyo ng'ensasa geddamu. Omusana kiro nga n'omugenzi nnyini siri wa famire ye ninga omugenzi alina byandabikira alina byandowooza byesagenda kwogera ku kamera. Omuzimu gwa Kalangwa nga gukula si muzimu yajjanga mu kirooto kuba ekirooto guba muzimu kuba n'omuntu omulamu asobola omulooto ninga omugenzi alina byandowooza byesagenda kwogera mu kamera nga bibi birungi bikutaasa era famire ye yeetereeze saawa yonna yandigwamu ekibambulira. Era ebintu bagirabye beetereeze saawa yonna bandigwamu ekibambulira. Nkomyawo byo byesijja byogera nnyo mu kamera. Nga ekyo kikutuuseeko nga birooto bikutuukako byalabikiramu birungi bibikwati walina abantu otaputa ekyonogane kino kya bulabe. Alina byandaganga simanyi yalanjogera ebintu bino. Alina ebintu byandaganga bye balina okukola abaana abo. Era bonafuna interview eno beetereeze beetambulireko otherwise yonna sawa yonna owa Kalangwa wandigwawo omulambo omulala.
ku ngeri gye yali akulabikiramu. So ebyo ebintu ewaka tebikulondodde gy'ogenze mu kyalo? Mu kyalo tebiriiyo. Nina kuba challenge nafunye mu kyalo. Abatuuze engavo. Abatuuze engavo. Engambo, ebigambo, uyo. Kampala yalema. Nkitegeera. Abadde ajja nga yeeraga akayumba kabeeramu kati. Omwana w'abandi omutula oguyumba gwamutaddemu. Bali omukazi wawe bamufukuutirira ebigambo. Soboleke akayumba kalabika bulala kagetemu. Ennyumba nga okugamba nabeeredde eyo nazimbayo akayumba ngateekamu maama. Kale maama ndizisola mugamba va mu nnyumba. Nziyaze mu nnyumba enkadde. Kiba kya bugunjufu n'otamujja ate wali olw'okuba olese family. Nziyaze mu nnyumba enkadde. Kati bali mugamba nti ekibuga kyagaanyi ekutte mu mbinabina. Teri mu mbeera nnungi. Yakuba munaye omukazi wange ayinza kuba mukazi mufumbo. Tannakifunamu nkenyera yonna. Sokoleke piki yateredde. Ki ekigaana okutandika okuzuluba? Okuluba nga omanyi ebya boda. Sobola ate eri kyalo kiringa Kampala. Kampala obuntu omusobola okubyanza. Naye ekyalo nokuba n'akasiteegi. Obumanyi mbere ekyalo tusobola okulaba okuvuga ku buuti ogendo kituufu. Tolinga bye Kampala mujja kuba ovuga omusaabaze akuyimirize. Neetaaga akasiteegi. Abakera nenkerako mu nnimiro. Makya saawa emu n'oyingira ennimiro. Maalima nennongoosa ku bintu. Sanga 7. Ngenda ku stage nga nnoonyayokko amata g'abaana n'omugaati. Ali ku Focus TV ojja tusaasira ebintu ebimu byogerwa nebitwalanga okubalaata naye temumanyi bulamu ngeri ki omuntu gy'abuyitamu nangeri ki gy'obuzimba okulaba nga bubeerawo. Bantu tusanga okusomozebwa okw'enjawulo ze tuyita setbacks. Naye buli wofuna setbacks bwe ziti mu bulamu kikuyamba enkeera kibe kyakuyiga nti obeeko oluusi ebintu by'okola ebisobola okubbulula towanika oba teweetuga. Abantu bangi by the way bagwa ku bizibu bw'ebiti nalowooza option emu yakwewa butwa yakwetuga kwejjambulamu bw'ensi eno. Naye tukkirizibwa tugamba nti buli w'obeera n'otula wansi ne weefumitiriza gwe wekka mu kaluumu kaawo kikuyambako okubeera nga ofuna okwebuulirira nga ggwe omuntu. Nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo osobole okubeera ng'ogufunamu. Era tugamba nti nno ddira oba oliawo obanoonyeeko ku TikTok Focus Event Service olabe biki bye bajja bakola. Enamba z'essimu kwezi ku screen ate ne ku Focus Event Services ku TikTok kweziri. So banoonyeeko olabe ebyo biki byosobola okubeera ng'oyiga era omanye biki byosobola okubeera ng'ofuna ebisobola okuyambako. So gwe oli mugole ate gwonoonya ku ebifaananyi, gwonoonya akola ddiko, gwonoonya akola keeki, gwonoonya bwa juice. Bagamba nedda weggyeeko stress eyo ng'obawa obuvunaanyizibwa obwo babukolereko ng'era bwe bakola emirimu emirala gyonna. Bw'otunuulira ku TikTok yaabwe olaba biki bye bazze bakola, kitegeeza nti si byanjwanjwa wabula bakola ddala ebintu ebituufu. So ng'ate era ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakolere branding ow'ekika kyonna. Alina bizinesi yo nga weetaaga okubrandingira okuva ku business card, stickers, banners, billboards ezennene ezigaggadde wamu ne baana ezibeera ku bizinesi, signpost byonna banoonyeeko babe nga babikolerako. Alina moneyland business oba moneylanding business nga wandyetaaza okuleera ng'ofuna obutabo obwa passbooks, oyagala bitabo nga installment book, cash books byonna bagezeeko babe nga babikolerako. Aba Focus Graphics and Branding baba bakukolerako. Bicycle Kick bagamba nti beeyune bakuddizeewo amakaago bakutereeza ekisenge kyo oba oliawo ng'ofuna eddagala eri habo oba erya habo eryakutegekebwa oba eryo eryakuguka eryakolebwa abakugu abamanyi ekyokukola era eriyambye abantu ab'enjawulo. Nze Ade tukyali ne Dennis okulaba nga tukinga mu nsonga ze
wa waali na biki byatuuseeko. Essaawa zino ogambye okuŋoola oba kuyisaamu amaaso biki okikoze otya okubeera ng'okyabigumidde ebyo n'okusigala ng'otambula nabo? Kwefuula mu ssero. Kwanze namanya obulamu bwawe bwafunamu ka setback nenzikiriza. So gwe okwefuula nga oli akugamba ekigambo n'ofuula atakiraba kikuyambyeko okuddusa okutambuza mu maaso. Ne wale yange weeri wonna yonna mukazi wange munnange simanyi oba yanasobola obitumiikiriza. Okugumira embeera nga bweri. Amanya abannange balinga baana abato munnange. Nkitegeera. Ayinza okusobola n'agumiikiriza nekisukka. Nekimuyitirako n'agamba ekijja kijje katuveeyo eno. Era ndi mu kukola bukubirire Katonda oba nsobosezza at least ngiye nveeyo mu kyalo nkomewo e Kampala njiye obulamu. Ebirala nyinza okubirizinga naye ate lwaki abantu tulowooza nti Kampala ye walina okukolebwa emirimu oba ye walina okubeera abantu? Oyo kukyalo tolinalabayo abavubuka bali successful abalina bye bakoze nga bali mu kyalo? Kiyinza okusoboka kufuna obalabayo naye era mwami abali plan kid ab'e Kampala naye omuntu asobola okuba mu kyalo nga ali plan kid atya nga taata we yaleka yika z'ettaka neziba 3 ye mwana aba plan kid watadambira ekisikwesibaza kutunda ttaka eryo nakeera n'alisimba emmwanyi. Emyaka mitono nnyo obulamu busobola okukyuka. Naye nze tuli ku kibanja sobola kitana kibeesingirako nga ne mukadde kwalima akamere kwajja akawogo akalabirira bato bange. Newankubadde nteekamu ka support akamuti akatenitini ate nange sigenda kuddawo ate tanikubeera ku kabanja ako nfuuka ate omugugu eri maama wange. Bwe tudda ku biri bye walekayo eri gundiyo eri ki oba what is your target? Kiki ky'otunuulidde okukola ku byo? Kayunga njagala kutunda. Njagala kutunda akasente ako oba nkafunye kafunemu ekifo ekirala. Naye nga si kye Kayunga? Si Kayunga. Eyinza kuno nyinza okudda kukuweeridde waffe nga mu mpigi omwo oba okudda eri osimbeeyo amakanda. Abantu bonna abadde bagobera sitole yeeno oba okuva gye twatandikira ku episode eyasooka balina ekintu kye beemulugunyaamu bagamba nti gwe mu kuyamba ku motive yali yakuyamba kufuna nga interview ezisinga zeetoolodde ku kufuna. Omuntu oyo oyinza muddamu ki? Buli muntu n'endowooza ye. Buli muntu n'endowooza ye. Bwe kirowooza ndowooleza mu byakufuna sikujjako ntegeeraayo. Nayinza okwekubira omulanga olw'embeera gye mpitamu. Oyina awulira nga kimukwatako n'annyamba mba nsabira Mukama Katonda amugezeewo. Bw'oba owulira tageti yange yakufuna tonnyamba lekayo. Nze mbayo kutangaaza bantu embeera gye mpitamu oluvannyuma lw'okuyamba omuntu. Tujjukire nga sinayamba muntu tebyantuukangako. Era tewandabiseeko mu kamera okiri naye bweyava kwali kunyala mu kalango. Obulamu bwange okutandika okutagala. So si kyakugamba nti ojja kukuyisaawo bibyo. Wafunako omukisa oguddamu okulondoola ku bantu be tugamba ebikonge byeyo
Sagufuna era sigwagala era sigwetaaga. Ati ye Kayunga namutadde. Era Katonda kali nyamba chema nankubira naleka kwasiza ebintu byange omufunya akowa sente. Kigambo Kayunga sina kisoboka nakidiritize ne mbongo bwange. Olino kyogera ko obwogezi kiki? Kinkuba enchiko y'amaanyi. Tokyagala dduuliza. Mwafuna babiri ebintu oba mwali babiri mu kuyamba. Wafunako ko ku chance ewuliza ku munno gwe mwali naye. Kyali. Ebikutuukako bimutuukako. Ye mwana we Kayunga. Tujjukire mu nsi muno abantu libanjawulo. Omuntu ogwali ngwezi kwa gwali mukalu ngugwe si mukalu. Omuntu omukalu kiki otegeeza nga tebuli magezi? Omuntu omukalu kiringa okugamba omuntu oba kigambo kibaite okuganga okiwulira. Okweganga oba nga bamuganga mu basawo b'ekinnansi. Omuntu oyo bw'atyo kuno bako kyomusindikira kijja kyegine kimutomera ekikwata amakubo amayero. So kyekyamuyambako okubeera nga ye tayisibwanga wendowooza si bwe ŋŋambi wendowooza kwanza omuntu ogwaye wali mukalu nogezako kugenda mu masabo bagenzemu lwabino. Kozi watuka n'okwetambulira omuyayi oyo omusajja ye mwakoma ku kyoyo waani? Omusajja byali ayagala byali bingi empiriza bannamagulu genda kusezebwa kiro sawa 6 genda mu masanganjira sawa 6 gwa misana sisobola. Tewafuna mulala yenna? Tewadda mufunayo omukisa mulala ye kukubira kugamba waaye nga sikyakula basikuwuliza. Budde buno ntambulira ku dduwa za Seeka yansindikira. Seeka yamala n'akwongera dduwa endala? Dduwa yali yazinsindikira naye nga ninamuko okusomozebwa ka radio ne flash. Dwa bifuna? Ku sente ze wansindikira nafisako era nakusande n'embigwa ebintu ebyo. So kati oli ku dduwa kw'otambulira? Ofunyemuko akalembeekerezo oba akamumuunya okuva we watandika owuliriza dduwa za Seeka? Nkugambye okuva nnasembule Kayunga. Kayunga n'ebizibu yasigaye nali nfuluma sezibwa. Binza kuba sezibwa gwe muggo ogwogata Kayunga ku disitulikiti endala. Binza kuba we naleka ebizibu bya Kayunga. Era saawa zino tonnafuna nkenyera yonna okuva we wavaayo okulika omugenzi okundabikira nga bona kunyonyodde wali emabi ng'ajja n'akuloosa ne si mu mbeera mbi. Kale producer jatuulira eddakiika ziri mmeka awo tubeere nga naffe tuwumbawumba story eno ey'emukulu Dennis owa boda boda. Abo bonna abataalaba story ya boda eno gye yatandikira y'omukulu yayamba oba oli awo ku mugenzi bwe yali yakafuna akabeege. Bingi ebyogeddwa era bingi ebitambudde mu mawulire ag'enjawulo, naye nasalawo munoonyaako okulaba nga naye atuwa ku sayidi ye naki kyamanyi era kiki ekyatuukawo na lwaki tuli wano olunaku olwaleero kwe kulaba nga tukola follow up ku ebyo ebigenda maaso mu bulamu bwe. Agamba nti gwe wenna ayinza okubeera nga okitwala nti kyakubalaata oyinza okuba tofuna nga kizibu kikugwako nga kiri spiritually ng'oba kya mwoyo. So ebintu byonna byonna ebibaddewo mu bulamu bwe agezaako okubikompeyalinga we byali before nakati oluvannyuma lw'okubeera nga kino kyaliwo era obulamu bwe butambula butya. Okuleka nga maybe tulina akatalekeka n'ebibuuzo byange bimbadde njagala ndowooza mbikubuuzizza. Kikyolina ekitalekeka eri bantu bano? Oyinza n'okwebaza Seeka. Era Seeka mwebaza nnyo olw'edduwa ze yampa zenkoledde. Ne muganda wange yakwata omuntu takulaba nkalu takusuubira kukulabako n'akwata emitwalo gya Uganda 12. Akadde kamu emitwalo 2. Allah amugizeewo mu byonna. Kale obadde tulaba ku Focus TV ne Brown Media. Thank you so much for okubeera nga otulaba olunaku kuva eri gye twatandikidde mpaka wano. Obadde mulungi era nzikiriza nti byonna bye tulabye oba byolabye tujja kubeera nga bibako kye bikugattako. Ekyokuyiga igwe omuvubuka
osobola okubaako kyoyigamu mu ebyo bye twogedde kubanga bigattako ku bulamu bwo nti leero oyinza okubeera oli mu mbeera nnungi naye singa setback ng'enejja mu bulamu bwo kiki olina okukola oba kikyozzaako omukulu ono nkakasa nti olugero lwe olina by'oluyizeemu. Otherwise tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso eyo nga Focus TV mbakakasa era mbasuubiza nti buli ssaawa 6 eza buli lunaku tubaako ekipya kye tukuleetedde ate wakati wa ssaawa 2 ne 3 ez'ekiro era tubaako story gye tukuwa. Lwaki twagala tukeepinge ng'oli up to date ate era ng'omanyi bulungi ebyo by'olina okumanya. Abatannaba kubeera nga mufuna stories ez'enkizo era ez'obulamu bwaffe obwa bulijjo yegenda ku Focus 256 extra oba Focus 256 extra subscribe nga ku channel eyo nayo olabe ng'ofunirayo oba oliawo emboozi ezitaggwaako emboozi jjojjo owulira omwaka guno n'omwaka ogujja esigale ng'ekugattako era ng'ogifunamu. Twebaza ba sponsors baffe bateekamu kasente abagamba nti nedda kaddata mukafune mutambuze emirimu gigende mu maaso mukola kyamaanyi nnyo ate nabatannaba kujja ku board mujje twogere tusobole okulanga bizinesi zammwe abantu basobole okuzitegeera lwa nsonga ekisinga okugaggawaza mu bizinesi okubeera ne bakasitoma abangi. Bakasitoma abangi obafuna olanze obafuna otegeezezza abantu biki by'okola. Nze Ade Wilberforce Sekinyo Muyanja tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo. For now, bye bye.